dakika 88 zakayitako mubadde mutandise ogamba aha tubiwonye wapi wapi webiri ate byonna omusunsuzi highly explosive and 100% unpredictable ekigenda okutubalula togenda kimanya gukola kimu kyokka tokola nsobi yonna wooli era kyonna kyoli kubanga obusungu n'amaanyi agabyogerako tubirina abazungu balina enjogera egamba nti see who is talking and see who are talking. A senior investigative journalist, a presidential advisor, and a former presidential candidate. That's me. Tubabuzako nyo amanya Charles James Sekuge sirinzeka babuzeko. Babuzako ne magati mwasuze mutya ate mwasiye mutya jebuzibide na jebukeredde twebaza Mungu okubanga tusobozesa kubanga tukyali balamu tubabuzako nti very good morning olunaku lwa leero wali emikolo gy'abantu babale bokka abasusu babafuna ku mukisa ba Mutebi bagenda okubeerayo nga Ssaabasajja Kabaka bagenda kwanjula ye birthday yennyini olunaku lwa leero yazaalibwa lwennyini but on Sunday jemisinde gya Ssaabasajja Kabaka kugamba gwe munanga tanafuna mujozi atanaba kubanga wetanira okufuna mujozi go mu t-shirt gufune tuberenga tugenda okujonga Ssaabasajja Kabaka waffe twamulabyeko ne tujjula essanyu ensi nejjula essanyu Obuganda bonna ne bujjula essanyu bannange oba eyasimani agenda kugamba kyaggwanga katisinga zoda najjula omuntu omanyi omuntu omulamba gubeera mu TV ngola amatu gukagabula enewe tuwongera okubabuzaako tubaga mwasuze mutya ffe twayingiddewo dde okuba twayada ku speedi ya nyiriri eno program agita Musunsuzi tusunsuka ku buli nsonga tukona ku buli kinyusi buli nsonga ebeeriwa ne tugigamba nti ajja kutendagera ku mpaka oba tokimanyi katimanye ate sirizeka ndireko jja wange bwe tutuula omanya bumanya nti buli kifa mu ggwanga Uganda buli kisaawe tukigendamu tugenda mu buli kintu gwe kyosuubira ne kyotasuubira tujja kibatuusaako Robert Mutebi nannyini field reloaded amaanyi geego nga bw'owulira tugobye bomale okulayika ntubatuusaako ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga Uganda mu nsiike y'ebyemizannyo mu nsiike y'amawulire gano aga bulijjo mu nsiike y'abannaffe bannakatemba kikyenjogerako kikyendeka gwe nno wenna ali eyo gy'otudde okutandikira ddala ku kyalo gy'owangaalira gy'ozaalibwa gy'okolera gy'otuula tugenda kubanga tukutuusaako eggulire nga lyabadde erudde eyo ate naawe anyumirwa amasanyo manyi nti baserebu bo erudde eno mbeera kigibali mu full figure agenda n'agatufeffettera n'agatuleetera emikuubagano n'ebirungi ebifa sayidi eyo ffe wano tubanga tubibatuusaako twateredde dda ate lwaki nedda yeepotiwo kigambo kipya kyajja na social media yeetega ekigambo abantu kyebatambuza ekyo olindako yeetega gwenjogerako wulira abantu baleyo bagenda bagamba nti Balamu ng'akola kino Ssaabasajja Kabaka w'e Buganda empologoma Balamu atulyamu atya olusuusu wanayo omusajja gwe nabanga yaliwo nkubuza Captex Promoters mwebale kubanga mutwalaganya ensonga ne ex wange bajjo musajja afuluta alinga akabiza akato nakuwona ex wali wansala mbabuzaako ne mbaga nti mwebale kuteekateeka kiba kirungi ntamuje wali ogiriddemu giyita kitamu ekibi kiba kibi bajjo musajja mu emizimbi ne kumufubagirira mu lusuku bajja afuuta alinga generator omanyi kye nasulangako ndeka abakaswine nakutusigala bingi bajjo musajja mugogofu buli luddawa ayina olubuto obugogofu bugenda tugira lwa Mutebi era abakaswine naku bajjo ne bambala short obugulu nga bolinga two speed olubuto nga none nyali nga sweet bajjo bamwambazanga short ate bakata jambala ladies and gentlemen tuyingira mu byakuza amawulire olunaku olwaleero no question about it tuwulire nate bajjo yansala okay ebikoze amawulire ku headline omutwe omukulu ogwa Daily Monitor kuliko ekifaananyi kya minisita Kitutu no ebigambo ebigamba nti bamuzizaayo kooti yaganye okuwa minisita Kitutu bail bamugamba ddayo ate nga bwe tukyetegereza ebigenda mu maaso z'omwezi 27 zalina okukomawo awo manya nti galakidde ebbaluwa gye waleese wano
ebbaluwa yaleese ensasajja ebyaddala kubanga kati bw'olaba ensonga zibeekwasizza nti abantu abamu kubazza okumweyimirira omuli n'ebbaawe tebabadde na bisaanyizo bimala naye ng'ekisaanyizo kye boogera tebalaga nti balina ssente zibayinza okuwa kkooti singa abula bawa minisita nti tebalina ssente zibayinza kuwa kkooti abamweyimiridde mbu singa abula nga bawe emeka sawa bammeka bakirizaako MP ekwomu abalala mbu tebalina bisaanyizo awo baluwa ya minisita ba MP bano kumweyimirira era ojja kuwulira nti baluwa balina okuleeta ndowooza abantu abalinga firufiga balina akawunti enzito abantu batya kuba babba ssente za gavumenti akawunti ssente ze babasasula si ze ziri ku akawunti musango ki gwe basaba omuntu uli anakweyimirirwa bajjeno bokka egwali gwa si Tinyefunza yali Tinyefunza ndowooza yali Jeno Tinyefunza neŋŋamba nti banaamuja baba ne bajja kutya ndi ate oba naye Jeno sebo baavaayo ne babeera ne soja njogera nga Kayinda yaliko Kayinda is not a Jeno is a Major General sebo baavaayo ne bamweyimirira ngamuzino twatere mbunda Jeno waleagayo bamweyimirira ezo entalo ziba z'abajenero towakula ntalo z'abanyago eggulo mwakyogedde wano ne fulufiga nti abantu abo tubalaba naye beewa ebitiibwa just bitiibwa olaba abanza fulufiga wonsanga ntambuza mawogo wange tonyumiza nti ate omwabuzi wa president ndeka ntambuza sumbusa ze manyi kyensulako bw'olaba omwami ono eyagenda mu FDC yadumirako amagye Mugisha Muntu engeri gyayitamu Besigye engeri gyayitamu Museveni ne bw'olaba Kano Besigye retired ekitiibwa kyaba president n'enjogera yaabwe toli musanga tamumanyira n'enjogera yaabwe balina disagreement ne basigala beewa ekitiibwa tamumanyira bagamba nti among plan to return amabaati 15,000 bikwayimiridde twakyogeddeko twogera ku nsonga nga bwe ziri etugamba omuntu bwabba enkoko bw'agizaayo ku kyalo eri nga bamuleka ate bagalabako galinga agagundi ge yatwala 3 ne gabulira mu kkubo ono yali munnamawulire ge yatwala 3 something ne gabulira mu kkubo naye tulirayo amawulire ag'oluvuuvuumo wali amawulire ag'oluvuuvuumo mbu olwaleero mbu abalala bandirabikako mu kkooti eno ey'abakenuzi nze nsabira abantu bange tonampa mutwawo ono bwino olupapula mbeera ndukute lubeera bwe lutiisa nno bagambe nti waliwo olukwe munda mu gavumenti okutta muhoozi musajja we aleese ebyama ebitiisa lwaki Sale Musale ne Museveni beetemyemu ku by'okumujja mu magye ebyama bati bitabuse butabusi babitaddemu Nyazaala eyafa owa Bugoloobi yafa mukono midde nti komanyako fanga owunyera ngobba bagende nga wuno yabyogera sinze aganti ofenga owumpuguma bifenga biwunye ebyokutta muhozi wina mawulire yes olukwe munda mu gavumenti okutta muhozi ate ne Sale Musale beetemyemu ne Museveni ebyokumujja mu magye soma bwina ajja kubulya lwaki si byange batugambye nti emmotoka mu bitundu biri ebyekitalo nnyo mu bitundu eby'embaale emmotoka yavuddeko omupiira netta abaana 3 yavuddeko omupiira netta abaana 3 ku luguudo oluli olwambale tutolo highway jukira tubadde twakalaba bino ebyekasanda emmotoka eyali eyisa ginnaayo nesanga obwana bugenda ku ssomero era 2 n'ebutta ku 5 kati neeno yassa abayizi b'essomero 3 abayizi ba Nabuyonga Primary School okusinziira ku Daily Monitor ne police statement gye yatuwadde olunaku olw'eggulo waliwo n'ekiwandiiko ekyeggulira ekiggulawo oluvannyuma lw'akasatiro akabadde wano wennyini we tutudde poliisi nevuddeyo nevumirira nesekuvumirira police strongly condemns paper spray attack on journalists bagamba tuvumiridde nesekuvumirira abapoliisi bennyini okuba nti twakutte paper spray netutandika omukuba abantu omusajja ono bamulaga nga kaani azitunuza butereevu eri abantu era ekifaananyi kino nawano kyekyatukakanyiza kubanga Saidi yabadde gamba ndala yeranga egamba birala the leadership of the Uganda police force
has strongly condemned the manner in which two journalists from Next Media, namely Isano Francis and Thomas Chitimbo, were attacked and pepper sprayed during the dispersal of pre-intern doctors. Police egambe, we are very sorry. Naffe tugamba ebyokulwanyisa tubitadde wansi mu direction eyo era ne tugamba nti police yeetaaga bannamawulire ne bannamawulire beetaaga police. Bwebanga police evuddeyo neyogera ekyo kiri ekiwandiko document ogiwulidde ate eri very official ojja kubanga tugenda mu maaso. Bakyabani ababikubye wano kiriko Uganda Police Force omutwe protect and serve baluwa yennyini yegifulumiza negamba banange twetonze nnyo twetondedde ddala. Okay, tugenda maaso n'ensonga endala ezikutte amawulire. House Committee okays 40 billion payout to ESCOM. Police apologize for attack on journalists. Ekyo nkisomye. Police yetonze nabyo biri wano. Kitutu bonna tubadde tubatwalidde wamu kitutu ye akomawo nkya bonna tubadde tubatwalidde ku 27 anti bonna be bakitutu muganda omutamiivu oba oli ono minister akomawo nkya ate oli afaanana omwenge ne omwenge nagwo muzibu oli agunywa ne gumufaanana akomawo lwanga 27 minister akomawo nkya banamuta ku olwenkya olwaleero bata waki nga babategannalabika anti president yawandise baluwa y'amagezi nnyo. Bata waki yagambye nti poliisi egende maaso n'okunoonyereza kwayo kubanga judgment yaffe ya mawulire ya social media poliisi enoonyereze bwe bazuula nti abantu balina emisango gye bazza olwombuye president alyoka asalawo kyagenda obakolera politically. Ebyettaka ere Wakiso bikyali bizibu bannaye Wakiso n'ettaka simanyi gye birikoma wano batugambye nti gavumenti etadde kaviti 3 ku ttaka erikayanirwa buli kooti si Wakiso yokka ttaka bannaye buli wamu. Nze kati nze nina omuntu eyanguza ettaka era nkugamba Aliet kino nkikugamba Aliet nkunnyonnyola ekigambo kino in fact nataddeko caveat wanguza ettaka mu covid nga toyina kyakulya nenkwata emyoni zange eziri mu 5 nenga kuwa nanguza ettaka wano Emuduma nangamba nkuwa pa munaku ezi oyavaawo nangamba ndi mu kukikyusa simanyi netemekwani ate nanga ndi mu kukikyusa nkuwa ekyapa mu mannyago ne mugamba wangamba okumpa ekyapa munaku meka satu tuli mu myaka emeka natuuseeyo nga nagenze mu landi ng'ekyapa simanyi kyafuluma ekyo kyewakiso simanyi kyabulira luddawa nja kubeefunga ate nja kubatemaatema toyogera mu kigambo bwekityo njogedde nze bampita Jennifer Fulfiga tati ampalana ezo sente nyingi nja kubeefunga ate nja kubatemaatema gwe ngenda kufa naawe temulanga mulogaloga nze sirogebwa nagulibwa omusaayi ogw'omuwendo ogutalina bbala wadde oluyingo nagulibwa omusaayi ogutali mwegatta Yesu teyeegattako talina gwe yeegattako ne Bikira Maria temala kwegatta okuzaala Yesu nagulibwa musaayi gwali gwa muwendo tompite emmere nze sirogwa yakutiisa tiisa okuloga abettaka gwandikobakulaga Robert omwana wakufukira batulaga wano omwana nga efuja eriri mu ttaka bananga atalaba program akanyomero kabera mawulire gaffe ag'essaawa 3 ak'ebivumbuddwa waliwo waleeta abettaka kukuba ettaka nengamba kiki ekiri mu ttaka bamala olimugulako wulira bamala olimugulako ettaka ate nesene santos mwana bazitwala ne bazitwala tenakufuulinga nze gwofuulinga. Let me tell you something ndi nsi yaleeta ndi muyaye oli kyokola ndi kizibu I'm a problem tubagambye we are highly explosive tukubalukirako nga landmine Aliet mukaddi production yafa kino nkikulabula nyoka aleo busabana mukubira simu nga yemamaza yebuza amagezi ojja kumpulira bwenkyuma okukira toilet nja kukyumira okukira suweji sente zange mwazo ne Abati mutabaniwo nga ndi lubuto lukulu nzadde omwana ebiseera bya covid yogedde covid yagiri kiseera kya kizibu nnyo ate nali atunda kudda Bulaya nga alemedde kuna siranyi akati kwali kuno
yagenda bwero amfulinga mbuzabuza gwobuzabuza mumanyi zeto mbuzabuza ngafukana aba ojja kwejusala kwata sente zange zikoze kata emyaka 3 bwoba oli wakumpa sente oyina kumpa nga million and millions tonne mamali za muno nze toyimira mukuba yange nolowoza nti ojja kulimira ojja kunsobola ebimwepankana ebijambi yaneddogo nze sirogwa tomanyi gye nava tomanyi ndiwo nte tomanyi standing ente tudde ku mawulire waliwo amawulire amabaati ga amongo gabuliddewa omanye byamabaati bibuzaabuza abamu batugamba bagazizaayo waliwo abagamba nti bo tebajja gazaayo gakola kye galina okukola kati byebyawe abo basaaga bonna abo babuzaabuza nfa yaabwe kasita president yavuddeyo n'agamba nti abagatwala mu constituency zaabwe yagise political corruption SPD kwegula eri abalonzi abagakozesa awaka waabwe babbi SPD omanyi kibayita ebbaluwa ya his excellence etiisa buli muntu nsasagge njagala ofune seconds 3 olowooze ku bbaluwa ya president n'obeera judge nekigera ku mabaati bano gaba bugumye tugayita kubuguma webali bwe mwasula ku poti bafunye poti munda ago gaba bugumye oba bitya oba gazayo oba togazayo oba wagula macha oba waguze manji gaba bugumye kiregeeza nti tutegedde ne president kati bw'abatunulira omanyi musumba bujingo tuwandikira wane ebbaluwa n'abagamba nti ku programu Omusunsuzi mwakoze bula mbanonya owulira otya tafuna kidumu president bw'avaayo actually ekintu ky'amabaati kino political career yaabwe ekiseera kyabwe mu byobufuzi oba embeera yaabwe mu byobufuzi yakyuseemuko nti mu kibiina mwennyini bagenda balaba si bulungi wadde obumulumulu bubeeramu naye eyabba amabaati ekibiina ky'enaalemu nabo babatunulidde bwe bati kubanga president ng'ogyeko okubeera president yagambye ajja kwesa ne ssemateeka w'ekibiina okubakangavvula kojja na kino kyongereko waliwo omuntu bw'oba weesiga owulira otakojja kubba nga lyomaze ne musumba nga bagambye nti ntutuuse mu studio nga gundi teriimu naye mutebigo twagirekedde mazima owulira otebbanga nomaze ne musumba ekyo kyokka bosi waffe tugenda otunula mu kamera nga tukulaba ojjawo kamera nga tugamba oyo simutebi kyo tekiba kirungi waliwo ekintu ekyewunyisa bannaye president Museveni ngenyini ali naye omanyi president yaleeta cabinet eno najjamu ba historicals abamu betwali tumanyi abazi babeera mu cabinet buli muntu n'akuba engalo nti alese cabinet y'abakyala ekyo twakisanyukira nnyo nenabbanja abadde akoze bulungi kubanga nze njagala kwogeza kufumintiriza office ya prime minister sigirabangako ku bantu ba bulijjo bano bafull figure ndanimanyi abamusuuti bokka bwe bagendayo mpozi waliwo n'omwami abaddewo minisita lugundo ba I think nga nze manyi nga office ya prime minister oba ekola ki simanyi nakyekola nga manyi ebeera bwezi wa Museveni ne ku mikolo sigirabayo kati nabbanja akute office n'agiteeka mu bantu aziza ekitiibwa ekyo akomezaawo ekitiibwa kyakiseka ne gundi ono kiseka mwe temwamuwulirako kiseka yali prime minister yasooka naye ng'ayogera annyonnyola atottola nga ne ku mativi amaradio nga alina ne programu namba nabbanja oli mutuufu abadde akomezaawo ekifaananyi kya prime minister the working ne bakintu musoke baakola ne gundi ono Mbabazi Mbabazi yaliwo amasuuti yatulayikolako yabeera nnyo mu NRM nabbanja tabadde na NRM prime minister Mbabazi yakola yali w'amaanyi naye yali w'amaanyi mu b'amaanyi nga mu bantu bawansi sisuubira nti eri omuntu wa wansi gwe yakwatako mu ngalo naye mukyalo ono namulaba nga awaata namulaba nga akola nabbanja badagenda ne malwaliro nagamba lwaki omusawo taliiwo lwaki wano waliwo ekibeerera kibi nabbanja alwana nabbanja agenda ekiruddu n'agenda ekiruddu waliwo omusango gwa kooti wano namusasulira
namusasulira nedda abadde agenda mu court night abuntu obutonotono obwo ng'osooka ogenda ne kooti noono gwe babanja okutabaganya bannayuganda nzijukira kooti yavaayo kukoosa balamuzi naye mugamba lekera okuyingirira ensonga zaffe ng'avuddeyo nnyo okulumirirwa omuntu wa bulijjo bana bwe bakwata ku street abakyala bannange sikirabangako ku ofiisi ya polisi munansonyiwe oba sibitegera butegeezi kubasanga obufuzi tugwambikwe era neewuunya bambulemi nga bambi munsonyiwe ekisooka saasomera mu banyammwe mu universities zammwe ze nasomera mu Yesu University kuba nasomera ku kkubo ze nasomesa mu nasomera mu lutola mama wange nasomesa eyo debate nagikola mu katabu kange eddala ku ddala okufuuka w'eddala neŋŋamba bamemba ba parliament muganda mutya okuba Jerusalem musale obwa minisita muteyasoma nga jeno bannange waliwo kye bayita okuswala n'okuswaluka yawula okuswala n'okuswaluka olunaku olwaleero gwe njogera naawe nyabo ulira njemala okugenda n'omuntu ono osimbula ogenda kugenda mu ofiisi yo sebo njogera naawe ng'oli muvubuka muto bakakuwa n'omulimu obwesigwa ekigenda okukuba endobo togenda kukimanya eno kabineeti fenna tubadde tugamba katugirabe era ebadde zitekinze ofu bulungi bonna baliko kati question marks from Nabanja ne vice president yenyini ne speaker kati Kadaga nze newunya ne Kadaga wajjiramu Kadaga ate mwali nze pula bamwogerako abamuwaayire olbalalika bayagadde muteeka eyo mpalana za genda mu Uganda bat Kadaga ndaba bamwogerako Uganda bat Uganda bat jikebere nti mwali mwali nekati sasa bananga ofiisi ezo ze mulimu nene ezo ofiisi ze mulimu nene ate abantu babeera babasabira nemubaletinze down so much kati simanyi ensi bwenatunula ekinnuma ekinewunyisa ate ekigambo tetukina wano fulufiga Robert Mutebi ekigambo kale kiyinza okusevinga abantu face ndekulidde kiri mu bazungu ekyo mu Africa tekiri agenda bagoba what is better okulekulira ba minister abamu omanyize mbeera mbagamba wano balowooza tasobola tugoba president w'eggwanga Uganda gwe tulina muzadde nnyo ekisusse kitabagobe okubagoba ajja bagoba agenda bagoba tajja bagoba alabemu abensa abakomyewo Museveni naye kino kintu kyamuzitoyeko mbuuza lwaki nkugambye kiteeke ku musumba bujingo ono ye bosi wa SPD1 yatusasula yatuwa buli kimu nakeera ku mukene mwa SPD yangaba bayita wano obusawo bwa sukaali bayita obusawo bwa museere baleeta biki nga badaga ku kamera babira batabanako Susan mwabana ng'agenze Busoga nasomesa abantu emiliyoni bazaali mmeka naziwe bikoze nga bana ku kamera nga ntika akasawo kasi nga nzirawo wano awo ebimitwe ebimuweebwa tugenda kubanga tuwumulamu katono bwe tudda ate ebikulembedde mu social media ogenda kubanga obifuna tovaawo